Ashburg Kato yali omu ku bantu ababeeranga ennyo ne president. Sitaani talokoka basiba babyogera. So kiba kizibu okubeera mu ddiini ng'oli musajja mukkiriza osaala eswala zonna ozimalayo ate n'ogattika ogende wa sitaani. So kitegeeza oyingira struggle oba oyingidde struggle toyina kutunula ate wa sitaani. Struggle kitegeera otya? Kuba buli muntu gye mpitira kitaputalo naddala abavubuka. Struggle ekisooka nze kyensinga okwekasa like tuyina kyakununula nsi. Tugamba like okuyingira struggle kiba kwogera lulimi lumu. Era ku ssaawa ya leero nkakasa yali badde ate wala nnyo ne waba yeetonze nze nga Kivumbi kyendaba nkakasa nti akyali mu kweyokya. Abireke byokwetonda? Abireke kubanga statement ze yakolanga avudde mu NUP zaalabibwa bangi. N'okwetonda kwe kwalabibwa bangi. Ng'awanda omuliro ng'ayogera kyonna kiri ebyesaagala kuddamu kukola ki kwogerako wano ng'ayogera kyonna kiri. So sisuubira nti abantu beeyogerera ebikyamu ebyo byonna tibasobola okuddamu omusembeza ne baagala Ashburg oli yasooka. So nnaku z'omwezi nga 5 public holiday Abannayuganda tulumyuse. Nange ekigendererwa ki? Kulona ku president wa ggwanga okuva emitala wa bulijjo mu mukima. Yes sebo. Nti bulijjera mu mukima. Omanyi emirundi gyafulumye eggwanga omwaka guno. Omanyi lujja yagala nkubuuze nti sebo okolera ani? Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Kale nze lujja omulungi atulaba mbaaniriza n'ebeebaza okuba nti mugoya programu zaffe ez'enjawulo. Ku mulundi guno neegatiddwako Jamil Kivumbi mu NUP. Abamu ku bavubuka eggwanga beritunuulidde be tulinamu essuubi era nga mu mbeera eno kyemmanyi nti aba Bukoto Central mwatandise okuba nga muwulira ku maanyi ge era mutandise okuba nga mufuna ebimu ku bibala ebigenda okuba nga biva mu Jamil okuva e Bukoto Central ate paka eri Uganda yonna. Masaka ndowooza n'okutwaliza ewamu. Nsanyusa okulaba musiraamu. Nsanyuse nnyo, asanyukidde ddala okusooka kwa byonna muganda wange lujja n'enkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo. Jamil Kivumbi ge mannya gange. Ndi mwana nzaalwa e Masaka, nsibuka mu Kyannamukaaka ye Bukoto Central constituency gye ndimu era gye ntunuulidde. Actually abataka baffe ab'oku kitundu ekyo gye banteekedde okugenda okubaweereza ng'omubaka waabwe mu parliament ya 12. Nakwasibwa okumyuka
omuwanika wa National Unity Platform mu Bukoto Central constituency eyo, ate era nenkwasibwa obuvunaanyizibwa obukulembera abavubuka bonna aba NUP aba foot soldier mu Masaka district ey'omukyalo. Obuvunaanyizibwa obwo bwankwasibwa mukama wange Silvia Namutyaba obwa Buganda Youth Wing, ate waggulu tulinawo Honorable Zake Francis Butebi ye patron waffe, ate omukulembeze waffe w'okuntiko President omulonde ow'e10 Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuteekamu stamp. Atutandike n'omukulembeze wa NUP akomawo essaawa yonna mu ggwanga. Ekisooka kya byonna bannayuganda, ekisooka kya byonna like ngenda kusooka mbebaze yonna gye tuyise mu phase 1. Abaana bambalala mukikoze, abaana baluwa mukikoze, abaana beruwero like sigenda mentioninga buli wamu. Ne mulaze nti obudde bwe mwateekayo nga mulonda president wammwe ate we yakomyewo okubayita mu balambula mwamwaniriza bulungi. Mwattu mwebale era kati awo tulaba nti ensolo ku kizigo ekola ki? Kweri. President akomawo ngenda kuza omwezi 5. Ekisooka kya byonna nti nakuza omwezi 5 ekyo kyo kati mu Uganda wonna olwo twalumyusizza era teri kukola. Nga nakuza omwezi 5 teri kukola. Public holiday mu Uganda anti president w'eggwanga akomawo. President ensigo yalonda akomawo mu ggwanga ajje asanga abantu be oba oli awo n'ekizimba kye yaleka mu nsi ye. Tuyinza n'okulaba nga empiso afumitamu nfumite kyabike obukulembeze bugende mu maaso obwa National Unity Platform. Ebukotaawo bwe tuba tusookera ekinyusi biki ebikuleetera okugamba nti essuubi lya Bukoto Central Jamil Kivumbi? Ekisooka kya byonna neyanzanya ekibuuzo ekyo muganda wange. Jamil Kivumbi azaaliddwa Kyannamukaaka ng'ekyalo. Akulidde mu Kyannamukaaka. Switi ze Kyannamukaaka zonna nzimanyi. N'ekisinga okuba eky'omuwendo nti asomedde mu masomero ag'e Kyannamukaaka. Kitegeeza nti emyaka gyange gyonna egy'obulamu ng'oggyeko gino gye tuzze e Kampala eri waka waffe. Okuva ku ntandikwa paka Kyannamukaaka watandikira ne like Bukoto Central actually watandikira ne gyakoma manyi kiki ekiruma munna Bukoto Central. Munna Bukoto Central bintu bingi ebiyinza okuba ku ssaawa zino nga bimusuzaako kunadde. Jamil Kivumbi omwana owaabwe gwe bazadde byatunuulidde okugenda okulaba nga atereeza mu busobozi bwe. Natandikawo ekitongole ky'okuddiza guba mwoyo emyaka nga 4-5 emabega nga nkwata ku kasente kange akatini ke nnina nenzira mu bantu abo ne mbayamba. Abantu bali bubi muganda wange lujja, abantu bali mu mbeera ennyamiza. Oba tonayitaayita nga tonnatambula tomanya kiri mu ggwanga. Naye nze mpita mu bantu bange ne mbalengera n'amaziga n'olaba nga gakuvaamu. Lujja waliyo abantu baffe nga bambi embeera gy'alimu tasobola defuna akafiizi kasukawerera mwana. Ng'embeera gy'alimu alwala tasobola funa ebinusu 2 ezigula panado mu kalwaliro. Ng'eddwaliro eky'Nnamukaaka ly'alina oba ery'ekyesiiga eririwo tasobola yadde okufunayo eddagala erimuyisa mu kiro. Abantu gye bali mu Bukoto Central nga mukazi wattu musajja wattu ennyumba gy'asulamu enkuba weetonnya ayimirira buyimirizi bw'ati n'emuggwerako. So nga mu bukulembeze oba bakulembeze ofunye obuvunaanyizibwa obw'okukiikirira abantu wasakira abantu ebintu ebibataasa. Ebitongole bingi eby'obwannakyewa NGOs nyingi eziri mu ggwanga, embassies nyingi eziri mu ggwanga nga zirina budget zirina ensako eyo egenda ku ground okuyamba omuntu wa wansi. Naye nga twogera okujja 2026 njagala oyawulira abantu kuba bibeera ku mitendera gya njawulo tukulaba mu kifo ki? Bukoto Central ngenda kukiikirira Bukoto Central mu Parliament ya 12 ng'omubaka wa Parliament. Honorable member of Parliament. So buvunaanyizibwa bwe ngenda okubeerako okulaba nga mpeereza abantu bange. Ogenda kwewala otya ebyobufuzi ebizannyibwa kuba ebiseera ebisinga emuba mujja gye tuli amujja n'ensonga zennyini ezitukwatako naye mutuuka mu kisaawe muzannya bya bufuzi. Ndowooza ekintu ekyo gy'okigoberera. No kati ngenda kukutereezaamu okwo katini. Jamil Kivumbi like sizze like mu buweereza nga munnabyabufuzi. Era ekyo kisazeemu. Nzize mu buweereza ng'omukulembeze w'abantu. Era nzize kukolera abantu. Omukulembeze yajja okukulembera abantu okubawa ebyo ebimusuubirwamu. Okubateeseza mu Parliament, okubasakira abali mu bwetaavu okubabeererawo, okutambula wamu okulaba nga akulaakulanya ekitundu kye. Omufuzi yo yajja n'akuwambako akatini akako k'oyina. Omufuzi yo yatamanya munaku ajja waali
namutwalako akataka Bambi ke yasikira. Omufuzi yo yajja n'asaanyaawo ekijja kwe baziika jjajja. Mu kyoddamu kyennyini omufuzi yo yajja okubba ssente y'omuwi w'omusolo. Omufuzi. Kakati nga tukyayawula omufuzi ku mukulembeze. Statement yemu gy'okozeseza Bobi Wine yagikozesaako ng'ayingira parliament. Era n'atugamba nti ye azze kukulembera tazze nga munnabyabufuzi. Onfuna bulungi. Nga tukozesa ekifaananyi kya Bobi Wine n'ebbanga lyamazeewo. Biki bye tuyinza okulabirako nti abadde mukulembeze si munnabyabufuzi. Leka akati muganda wange. Ekinaawo kiraba bulabi. Uganda yenna kiraba bulabi. Nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga mukulembeze azibudde bannayuganda amaaso. National Unity Platform kyekibiina eky'opposition ekisoose mu Uganda. Kyekibiina wabaddewo ebibiina ebirala ssibo obirabye biri mu FDC obirabye biri mu DP kati yabadde opposition naye mu Uganda tulaba njala mutegeeze nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga mukulembeze ate era n'approving ekyo nti mukulembeze yajja okuva mu Kyaddondo ne tulaba vibe n'amaanyi ge atambula nago Kyaddondo East n'amaanyi ge atandika nago nga ga bukulembeze siga munnabyabufuzi. Yajjira ku layini ey'omuntu wa wansi ey'omuntu wa bulijjo era n'akyusa ebyobufuzi bya Uganda n'abiteeka mu bukulembeze. Kyagulanyi Ssentamu kati ngenda kuwa example. Kyagulanyi Ssentamu ye president asoose okulaga bannayuganda nti opposition weeri. Kati National Unity Platform kibiina kya muntu wa bulijjo munnayuganda oyo anyigirizibwa oyo ayagala enkyukakyuka oyo alafubana okulaba ku Uganda empya. National Unity Platform olaba nti president gyagenda abantu bamukuŋŋaanyirawo ku luguudo oli akwata n'Olukumi alumuwe agule amafuta enkyatambule. National Unity Platform gyolaba Party President Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda emitala w'amayanja bannayuganda abaagala enkyukakyuka mu nsi yaabwe ng'olaba bambi bakwata amafuta gabeezeewo ekibiina. Kitegeeza State House tetwetaaga ssente za State House ffe nga banna-NUP. Naye mwetaaga ssente za gavumenti okubeerawo ng'era weeziwa ebibiina byonna nga n'ekyammwe mwekiri. Bannansi bannayuganda basobola okubeerawo n'okubeezaawo ekibiina kyabwe ekya opposition ekya National Unity Platform nga tebafunye yadde olwataano okuva mu Museveni. Kale tuveeyo ku bya ssente tujje mpola mpola mu nteekateeka National Unity Platform n'abavubuka nga bwe nabategeezezza abato beewadde omumuli okulaba nti batambuza eggwanga lyabwe. Olwaleero njagala ntunuulire Jamil Kivumbi ku busobozi bwo nga tonneeyongera mu maanyi ga bukulembeze bwa kitiibwa kya Honorable. Biki by'osobodde okuba ng'oteeka ku ground ng'omuntu busobozi? Neeyanziza nnyo. Ekisooka Jamil Kivumbi natandikawo ekitongole ky'obwannakyewa okuddiza Goba Mwoyo Jamil Kivumbi Foundation. Okuddiza Goba Mwoyo bwe mwogerako Bannagweta Masaka naddala Bannabukoto Central bamanyi ki kyakoze. Bakadde baffe abali mu bwetaavu abatakyalina buyambi mbayitamu n'akatini kennyina n'enkabawa. Bakadde baffe abalwadde abeetaaga okujjanjabibwa mbakwata ne mbatwala mu ddwaliro ne bafuna obujjanjabi. Abavubuka bannange abaana basomye mulimu gugaanye gibuze nkutta abaana ne mbateeka emitala w'amayanja ne bakyusiza obulamu bwabwe ne bwa famire zaabwe okutwaliza awamu. Waliyo bakadde baffe bambi nga akafiizi kagaanye neweekubakuba neweefiiza nogamba leero sigenda kulya kino akasente kano kakateeke ku school fees w'omwana agenda asome abeere Kivumbi ow'enkya abeere Lujja ow'enkya abeere Munnayuganda eyeyagaza ow'enkya. So okuddiza Goba Mwoyo mukozi mu Bukoto Central okulaba nga ntaasa ku abo abali mu bwetaavu n'ekirolo kye nnina era bakiganyuddwamu. Kale obulamu bubuze ssente katusabe ebintu bibeere nga bitambula nga kasente kazze. Anyway katugende maaso. Ekya ssente kyo tekibula mu buli nsonga ssente yegundi naye kyenjagala tukiranyeeko muganda wange naye Katonda kakuwadde era nako kasiimako. N'otambuliraawo so Katonda katuwadde ke alhamdulillah katubeezezzaawo n'abantu baffe mu layini yaffe nga tunayingira na parliament tukoze bye tukoze oba oliawo n'okusinga ababaka ba parliament abaliyo.
tutunulire ekibiina kino ekya NUP gwe ng'omuntu ojja otya okubanga okyegattako mu struggle gye tulimu eno. Ekisooka kya byonna era wano njagala munnayuganda ampulize bulungi okusingira ddala omuvubuka wenna ng'oli mu Uganda kiddemu omuvubuka yenna ng'oli munnayuganda ng'oli muvubuka ayina future ejja mu maaso nga tonna joininga national unity platform oli ku kizibu eky'amaanyi. Ensi oyatuuse Uganda yaffe fe abavubuka yeffe abalina oginunula kyavudde mu mikono gy'abakadde kino kyazzemu ffe abavubuka kubanga batugamba twakulanga batugamba nti abavubuka yemmwe emiti ejaddi emiti egigumiza ekibira negatta ku NUP kubanga buli muntu yenna akiraba twetaaga enkyukakyuka mu nsi eno. Ffe ng'abavubuka twetaaga okwenyigira mu bukulembeze okulaba nga tubbulula ensi yaffe. Ensi yaffe eri mu kubbira, tetugenda kulaba nsi ng'ebbira tudde awo tupoozinge bwe tuti. Tulina okuvaayo mwattu tulage obusobozi bwaffe nga ffe abavubuka okubbulula ensi yaffe, buli muntu agiganyulwemu. Abaana bagenda okujja tugenda okuzaala beegalire mu nsi yaabwe. Struggle kitegeera otya kuba buli muntu gyempitira kitaputalulwe naddala abavubuka? Struggle ekisooka nze kyensinga okwekasa tulina kyakununula nsi. Tugamba okuyingira struggle kiba kwogera lulimi lumu, kununula nsi yaffe, obukulembeze okukyuka, emirimu obutabeerako bantu bamu, amalwaliro okubanga galimu eddagala, ebyenjigiriza okubeera ku mutindo, ebyentambula okubeera nga biri ku class ey'ensi yonna. Struggle gye tulimu okulaba nga tuteeka mu nsi yaffe lutabaalo lwa nkyukakyuka mu bintu eby'enjawulo. Uganda nawe girabe kusaba leero si woyinza okweyagaza, ebintu bingi obiraba n'osoberwa. Abantu baffe nkubuuliddeko oli bambi yalwana azimbyewo ennyumba y'ebisenge 3-2 aliwo ne famire ye je n'avudde eri abasazeeko abagobye talina waagenda tutandikira. Yensi gye tulimu ku ssaawa ya leero nti weekanga bukedde weekanga buzibye. So si yensi gye tulina okubeeramu. Tulina okubeera mu nsi nga buli muntu agyeyagaliramu. Ye struggle gye twagala okuba nga tununula ensi yaffe, okukyusa ebiganye tufune ensi yeyagaza ate nga tusobola okiteekawo. Kiba kukiba na struggle nga wolaba Jamil Kivumbi olwaleero nga byonna abyogera biraba bulungi nga tetunnatuuka ku ebyo byogambye ebitegeeza struggle ye n'akyusa n'asala eddiiro. Kiva ku ki? Kuba nawe njagala ogenda on record nti tolisala ddiiro. Kaakati ngenda kuddamu nakyogeddeko mu ntandikwa. Okuyingira struggle kiva mu mutima gwa muntu, obwagazi bw'alina eri ensi ye, enkyukakyuka gy'ayagala okulaba mu nsi ye, ettaffaali lyagala oteeka ku Uganda. Omuntu yenna ajja ng'atambulidde ku principles ezo tasobola kukyuka nti ate ave mu struggle ate agende. Sitaani tabeera waliyani kiddemu, toli mukkiriza toli mukkiriza kiddemu. Toyinza kubeera mu ddiini ate ogende newa sitaani. Sitaani talokoka, basiba babyogera. So kiba kizibu okubeera mu ddiini ng'oli musajja mukkiriza osaala eswala zonna ozimalayo ate n'ogattika ogende wa sitaani. So kitegeeza oyingira struggle oba oyingidde struggle toyina kutunula ate wa sitaani. So gwe toli wakulokola sitaani? Sikisobola kubanga walokodde sitaani kati ate bambi ne bannayuganda ffe tubeeremu tulabeko ebintu tulabireko ewala. Tosobola kulya muwula ne weesubya eggi. Tukimanyi bulungi nti gavumenti ya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde bonna ekwata obukulembeze. Kakati ate gwe papye oba sitaani gwakemye olaba wosobola ekifo ekyobwa minisita oba ow'ebyamawulire. So kitegeeza beera mu ddiini yaffe nga togenze wa sitaani
osobola like naawe okuganyulwa mu Uganda empya kuba tugiyingira naye buli omu ataputa struggle mu ngeri ye olusi tuyinza okulenya n'oyo yakivuddemu naye ng'olusi ye struggle ye yali yakukyusa bulamu bwe ng'omuntu ng'afunye amuwa ssente ezaawamu ng'alina kivambu kaakati nga we nkugambye nti oba nga oli mu nzikiriza oli munnaddiini olina okukkiriza kungi tosobola te kutabika nanzikiriza ya sitaani the moment wobeera ng'oli musabi olina eddiini kiretedde mu lugero ng'olina eddiini ate n'ogenda okuloosingako n'ogenda kigwa sitaani n'olinyeyo ekigere kimu oba bibiri eddiini yo bannansi tebaddamu gitrustinga tokkiririza mu nkyukakyuka ya muntu sekinnoomu enkyukakyuka nze Jamil Kivumbi ntandise tebitambula bulungi wakati mu lugendo waliwo akyusizza obulamu kati kyenjagala ffenna tutere ne bannayuganda buli omu gyali mu constituencies ez'enjawulo manyi bagenda kujja abeenonyeza ebyabwe bakozesa ensobi omuntu gwe twetaaga munnankyukakyuka original ate enoonyeza bibye abulo yazze okuyimirira naawe ng'omuntu wa wansi azze okuyimirira ku lw'enkyukakyuka nga tagenda keera ayogere lugikya oyo agenda okuyimirira ne party ya National Unity Platform nga olulimi lwogero olu oyo agenda okuyimirira ku nkyukakyuka ey'okuyingira Uganda empya ye muntu goba weetegereza gwe Munnayuganda ali ku ground ali mu constituency ey'enjawulo ali mu districts ez'enjawulo laba omuntu omukwemu torch omanyi osobola okulaba omuntu yeenonyeza ebibye n'omumanya tubalabira ku kati no kyangu nnyo tuli mu Uganda ne mu bukulembeze bwaffe obuyingiddemu n'abafere mu bukulembeze ate byabufuzi naye nga mu bukulembeze tuyingira 2024 ngenda kukuwa ka scenario kano 2024 abafere bagenda yingira zi constituency n'ebisawo bya ssente oli ayina biliyoni ng'emu 2 asooka kuba abantu ssente mu maaso njukunju kati bambi munnayuganda ate ayinza okutendewalirwawo n'akozesebwa ensobi alabe olw'okubona nti atuwaddeyo ka sukaali katutiika engoono kumbe nzija lujja kaakati wamala okubateekamu akasente ako ne mumuwa akalulu oba obukule like okubakiikirira tagenda kudda mu pali mu constituency mubalabyeko 2021 mulina ababaka be mulabyeko mwako mubalaba nga balayira oba mwako mubalaba ku polling station bwe mwabalonda paka kati nga takomangawo mu constituency yo sirimbye agenda kudda mu campaign engeri gyali omufere azze kusuubula kalulu ateekemu akasente mu mulonde addeyo ajjemu akasente kakoze eki kabataddemu talina kyagenda kubakolera ku ground tagenda kwenyigira mu ddoboozi lya nkyukakyuka tagenda kwenyigira mu ddoboozi ery'okuyingira Uganda empya tagenda kwenyigira mu kintu kyonna kigasa gwe omulabi so kitegeeza naffe abantu tukubemu toki mu bantu tugenda tugenda okuba nga tutambula nabo oba like abajja bangi basobola okwerimbika naye osobola okuweyinga n'olaba nomanya nti kati ono yeenoonyeza bibye era n'omwe ne mufuna engeri gye mubagobe nabugobi mubakwate bikwasimba okwo otwala emisinde ne sukaali waabwe nga toyinaamu waka sukaali omuntu wajja ewaka ne sukaali goba bugobi misinde n'enduula okube kuba oyo aba mubbi akalulu tebakagula gwe nga gwe omuntu kuba tooki mu muntu azze okusaba akalulu olabe oba asaanidde musindike akukiikirire musindike abeere omukulembezeewo musindike like akulembere mu kuyingira Uganda empya ogwo gujja kuba mulamba ogw'aba fake politician bannabyabufuzi abalimba oba abafere Jamil Kivumbi batugambye mu mbeera eno kati njagala tutunulekokko gwe nga munna NUP njagala twogerekokko ku nsonga ya Ashburg Kato yaliko mu struggle yali kitundu kya people power ebiseera ebyayita n'asobola okubanga ye struggle ye erina we yakoma kati atayagala kugiddira nga munna NUP olaba emikisa gye giyimiriddewo okudda eka ekisooka ensonga eyo ngenda gyogerako bwe nti mu National Unity Platform tulina spokesperson nkakasa nti ensonga eyo ajja girambulula bulungi naye kati twogeranga munna NUP nze nga Jamil Kivumbi munna NUP like omuvubuka ali mu National Unity Platform kye naali badde ndowooza ku ekyo ekisooka tukitwale nti Ashburg yayokya
n'amala neyeetonda ate weyayokya neyeyokyeza ddala omuntu eyeetonze kate weyeyokyeza ddala neyeyokya okwesaanyaawo sooka otutwale process by process ajja atya okweyokya neyeyokyeza ddala neyeesaanyaawo mu mazima amatuufu Ashburg Kato yali omu ku bantu ababeeranga ennyo ne president ku lusegere ennyo era ku ssaawa ya leero nkakasa yali badde ate wala nnyo kyobola nti ebiseera ebisinga abavubuka tutomera nnyo olwa excitement ebeerezze so twetegerezenga nnyo nga tunakozesebwa nsobi ate n'okwagala ebyamangu si kwe kugaggawalako omuntu twagoyo neggwa mangu like okupapa ng'olaba kukasita nkola kino ngenda ku bulamu bukyuke muganda wange okwo si kwe kubeerawo kw'omuntu okukulaakulana ekisooka like waliyo ebintu tulina okugoberera ngaffe abavubuka kino kati kankitwaleko eri abavubuka bannaffe kubanga Ashburg yakikola emabega osobola osangayo omulala akikola enkya nga naye alimbiddwa nga Ashburg si yasoose ate n'amaliriza nga bamulesaawo tayo nga bwe baleeka omuntu mu masaŋŋanzira ekisooka tubeere bagumiikiriza mu byonna gye tusinziira tubeere bakozi ffe ngaffe tetutunuulira nnyo bya ku mukeeka bagiyita silver plate like nti kikira kujja kikusanga awo ekirala nti twasolinga effe ngaffe tetwagala bintu bya bbeeyi like twejjemu kwagala ebintu by'ebbeeyi nga tetunnabituukamu okwagala living obulamu botannaba kutuukamu Ashburg agamba nti yali asakira bantu ng'amanyi atuuse essako weeri olijja nasi by profession ate nkakasa nti osobola okukola some investigations like Ashburg nayogeddeko naye nga bakugambye ebintu ebyo nkakasa yatomezebwa nga bamusuubiza ensi n'eggulu ekyakyogera yatomezebwa nga bamusuubiza ensi n'eggulu jangu eno tugenda kuwa ABCD oyatuukayo ne oba oliawo tebaagimuwa so abantu ba NRM tubalabyeko eyo yenkola yaabwe ye talina kyafiirwa okukozesa ensobi n'akokyesa n'akuleka mu bbanga ng'akukozesezza talina kyakwetaaza kirala gy'ova toddayo ate tolina gy'olaga n'osigalawo mu makkati Ashburg tasobola kukola ng'ekyokulabirako ng'akomyewo mu NUP ng'abagamba nti kale temukolanga we nakolanga naye waali kaakati ekintu okusinga omukuumira eyo gyali kyenjagala oba kyenyinza like okwekakasa osobola okwetonda mu maaso g'abantu ne bakulaga nti mwattu bakusonyiye ne mu mutima eri pain gye wakola nga tesobola kuvaawo ate ne trust gye baalina gy'oli nga tesobola kuddamu gifuna kiringanga like glass weenaayatika gy'onyweramu amazzi newoddamu gigattagatta tesobola kukola like kyekimu nga luli so mu ekyo nsuubira ti ne waba yeetonze oba yeetonda ne waba yeetonze nze nga Kivumbi kyendaba nkakasa nti akyali mu kweyokya abireke ebyokwetonda abireke kubanga statement ze yakola nga avudde mu NUP zaalabibwa bangi n'okwetonda kwe kwalabibwa bangi ng'awanda omuliro ng'ayogera kyonna kiri ebyesaagala kuddamu kukola ki kwogerako wano ng'ayogera kyonna kiri so sisuubira nti abantu beeyogerera ebikyamu ebyo byonna tibasobola okuddamu omusembeza ne baagala Ashburg oli yasooka kiringanga okuddamu okutabuka n'omuntu nnyo bubi nnyo out of the blue omuntu oyo najja n'agamba omanyi mwana nsonyiwa kye nakola nkomyewo tosobola kuddamu kubeera open naye nga bwe wali oba omwekengereza ogamba nti tabanga alese butwa kunzijawo so akyalina olugendo luwanvu okukonvinsinga munnayuganda actually takonvinsinga ba-NUP nga abakulembeze oba nga abantu wabula bannayuganda kubanga akikola atya singa Ashburg aba wakweddabulula akola atya gwe mu ndowooza yo akikola atya omusekeredde busekerezi alina olugendo luwanvu okweddabulula bannayuganda be bakwagala ate be bakuta bubi nnyo kiyinza okutwalira ebbanga eriwera okudda mu mitima gyabwe bakuwanika ne bakuta bangi tubalabye munnayuganda akuwa support n'okuterawo eddala lya myaliriro miyitirivu
noyambuka mbire kati otuuka mu bire ate n'omulaga n'omulinnyako n'otandika okumuyisaamu amaaso evumi okoze otya eddaala eryo takunyega agenda bugenzi ng'ajjawo eddaala ng'alizaayo kati okuddamu okumufunako sapooti yaddemu akuwa eddaala eryo olinnye oyinza osiitaana kubanga tulabire ku baganda baffe abo babibaddemuuko nga bamukulu mayinja ate naye yagambye akomawo ewa mu struggle nuupu bulaya yayokyezaamu akati mwami mayinja anyway katulinde tulabe embeera nga bwenaabeera negwe bannoobo awo basekerera busekerezi tosobola pima mbeera n'omanya nze ndi muntu omu bannayuganda buli obukadde bumeka mangi kakati nze ate nina abavubuka bange bentwala mu Greater Masaka rulo mpulira biki bye boogera kyova olaba mbituusa nina constituency gye mpitamu nga nnambula abantu bange mpulira biki bye boogera kyova olaba mbituusa kati nkakasa nti banna Greater Masaka kye eddoboozi lye boogera ab'emukono lye boogera ab'ewakiso lye boogera ne munnankyukakyuka yenna anyigirizibwa kyayogera naye nga kati wakati mu mbeera nga n'omukulembeze wa NUP namulabyeko e Canada Ashburg yamutadde mu luyimba ne mayinja mu luyimba bwe yabadde aperforming naye ng'olaba embeera yakubasekerera olabawo sayini y'okubasonyiwa omusajja omu yagamba yalina mulokole wawo ne Uganda nti sitaani takola ki talokoka tosobola kusanga sitaani ng'alokose asigala sitaani era omuntu lujja omuntu wakolanga ekikyamu kyonna like ng'ogyeko buno obutonotono naye wakolanga ekikyamu kyonna nga kinene psychological kikutokyalinze toddanga tosembezanga muntu oyo kuba tayinza okudda nga akima bulamu sembeza wala mu nkola ya sitaani talokoka gwali omulabye eyo asigala sitaani twogere ku social media engeri banna struggle n'abatali banna struggle gye bagikutte mu kwagati bannema okwawula kuba ekiba kituuse ku mutendera nti ne Babi Kyagulanyi ayitibwa first lady ntunula ku mikutu egimu nga gimuvuma kakati ate awo kyansobeddemukko kati olina kyotatereezezza tosobola gamba social media in general mulimu abantu ababiri abasatu nga bamanyikiddwa nti babuloga ba NRM nga bo ogwabwe bali okutanishinga brand ya National Unity Platform oba kutanishinga kifaananyi ekya National Unity Platform ekintu ekyo era osobola okyetegereza ne kusobola osobola okujja essimu no scrollinga ku Facebook Twitter buli wamu n'abaani abakola abacreatingawo obwo obuntu era kati ffe ng'omukulembeze waffe watugamba nti ensonga ezitalina makulu tetuziwa makulu abo babloga Babi bamuvuma no abo babloga abavuma first lady like bali ku mulimu ngira ne president waffe bakira ne bamuteekamu like ne bayagala omuyisaayisamu eggaali naye tubawa amakulu kubanga tebasaanidde kuddibwa namu focus yaffe yakukyusa nsi kukyusa ggwanga kuyingira mu Uganda empya mu ngeri abavubuka general gy'oyitira ng'ovudde kuma abali ku front ba foot soldier tutunuulye kati ffe abali wabbali gwe mu kifaananyi olaba abavubuka bengeejinze mu struggle kyenkana ki era beewaddeyo kyenkana ki kati okusinziira ku Masaka rulo gyenva 99% ey'abavubuka bannankyukakyuka 99% mu Masaka rulo actually Greater Masaka tosobola kusangayo muvubuka atali mu nkyukakyuka pozikoyo nga tamanyi kigenda mu maaso like mu nsi omuvubuka yenna ali mu kintu kyakununula nsi ye oyo alina future akedde ku makya n'azaala abaana n'oyo asuubira okuzaala alowooza ku future y'abaana be egenda kubeera etya teri muvubuka ayagala kubeera mu future y'abaana be like baana be kubeera mu future ng'eno gy'alimu olwaleero teri muvubuka ayagala kubeera mu nsi gy'alimu olwaleero like mu myaka 10 maaso kyovula tulafubana okulaba ng'enkyukakyuka tugiteekawo ffe mu myaka gyaffe gino nga tukyalina strong titugenda kunyigibwa mu ttooke ng'abakadde baffe omuvubuka bw'aba asazeewo nti kati tulumba wano ogenda kulaba ekigenda okubeera entebe nga 5 era kansinziraawo sabe n'ab'ebyokwerinda nti abakadde baffe ab'ebyokwerinda
kiki tubasuubiramu okutuwa security nga tuwaniriza president waffe okuba nga akomawo mu ggwanga lye bannayuganda mwe bamulondera okubakulembera. So tetusuubirayo byakwerinda yenna agenda kukola fujjo ku muwagizi wa national platform bwakitugamba. So nnaku z'omwezi nga 5 public holiday abannayuganda tulumyuse. Era ekigendererwa ki? Kulonda ku president wa ggwanga okuva emitala wa nga bulijjo mu mukima. Yes sebo. Nti bulijjera mu mukima. Omanyi emirundi gyafulumye eggwanga omwaka guno. Omanyi lujja yagala nkubuuze nti sebo okolera ani? Otunaatuuke nzikiriza ogamba abantu bo ebisembayo n'obubaka buyinza faana butya eri abannayuganda otwalize wamu nga tumaliriza ekisooka kya byonna ngenda kwebaza webala okumpa omukisa okwogerako eri eggwanga Uganda n'abali emitala w'amayanja bannyinaze ne baganda baffe bonna kuba mmanyi like batufollowinga. Nentumira nnyo ku bannankyukakyuka temuzikiza essaawa yonna ekizimba tugera tulisa butulisa kikole ki kyabike gye tuyise ekirungi mulabyeko ekifu kivudde ku maaso tobe ki ekivuddeyo. Abantu bonna boogera olulimi lumu nti Kyagulanyi Ssentamu ye president gwe balonda ate era bali ready okumuteeka mu buyinza okubakulembera. So twongere amaanyi buli tuba tutandise enteekateeka yonna tugyenyigiremu tuleme nga tununula ensi yaffe. Abavubuka bannange twongere okuba abakozi like tuleme kwagala byakumukeeka nnyo twenyigire mu kuhasolinga tubeere mu struggle y'enkyukakyuka ate nga tugezaako okuhasolinga n'ekyo ky'oba osobodde kyonna alima season za mmwanyi simba bannyinaze baffe abali ba housemaids like tukole tusavinge ewaka ku ground kubanga tusobola okugula ettaka ne tuteekamu oba mmwanyi like ne tusobola okubaako kye tuinvestingamu akasente ako. Twongere okwekuuma ate twongere n'okwegendereza gavumenti eno eriko kubanga tugira balunye nti yeesoma oba yeesomye okutumalawo ffe bannankyukakyuka. So twebeereremu ate nga tulwana n'okulafubana okulaba nga tukyusa ensi yattu Uganda. Bannagweta Masaka Bannabukoto Central ekyaffe tukimanyi bulungi nnyo kya kwebeereramu nga tukulaakulana era nze abavubuka bange mbabeeramu nnyo mbagamba nnyo buli omu waali akole n'amaanyi. Tukwate enkumbi waffe tuli balimi mu Bukoto Central tukwate enkumbi emmwanyi tuzirime ennanasi tuzirime n'ebirala byonna tulabe nga tubikwasaganya. Hayi Mukama Katonda kuuma kabaka wange nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'eggwanga Uganda. Amiina. Katusabe Katonda essaala eyo ajuulire mu mbeera emu oba endala. Nze lujja mbadde ne omukulembeze Jamil Kivumbi ng'era essaawa yonna agenda kuba nga ate yakutta omumuli gw'abo bannayuganda abawangaalira mu Bukoto Central mu Parliament y'eggwanga Uganda. So mumulabiranga ddala okusinziira ku ebyo bye tuzze tugaayamu engeri gy'abikuttemu kiraga nti nga tewali kikyuseemu nga sitaani talokose tuba tuli ku mulamwa gwennyini takumira mpeera tujja kuba tumweyongeza mu maaso kaawo. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.